Essula ey'omukaaga. Kale tunaayogera tutya? Tunyiikirenga okukola ekibi, ekisa kyeyongerenga? Kitalo. Abaafa ku kibi tunaabeeranga tutya abalamu mu kyo nate? Oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu, nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. Kye twava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Kuba obanga twagattibwa awamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe, era tuligattibwa ne mu kifaananyi ky'okuzuukira kwe. Bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa awamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke guggyibwewo, tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Kubanga afa nga takyaliko musango eri ekibi. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo, era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye. Bwe tumanyi nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu, takyafa nate, okufa tekukyamufuga. Kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu, naye obulamu bw'alina, alina bwe eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abaafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa, okuwuliranga okwegomba kwagwo, so temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubanga eby'okukoza obutali butuukirivu, naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okubanga eby'okukoza obutuukirivu eri Katonda. Kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gabafuga, wabula ekisa. Kale tukole tutya? Tukolenga ekibi, kubanga amateeka si ge gatufuga, wabula ekisa? Kitalo. Temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira, muli baddu b'oyo gwe muwulira, oba ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu? Naye Katonda yeebale, kubanga mwabanga baddu ba kibi, naye mwawulira mu mutima engeri eyo ey'okuyigirizibwa gye mwaweebwa. Kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, ne mufuuka abaddu b'obutuukirivu. Njogera mu buntu olw'obunafu bw'omubiri gwammwe, kubanga bwe mwawangayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obugwagwa n'eri obujeemu okujeemanga, bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu byammwe okubanga abaddu eri obutuukirivu okutukuzibwa. Kubanga bwe mwabanga abaddu b'ekibi, mwabanga baddembe eri obutuukirivu. Kale bibala ki bye mwalina mu biro biri eby'ebigambo ebibakwasa ensonyi kaakano, kubanga enkomerero yaabyo kufa. Naye kaakano bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, ne mufuuka abaddu ba Katonda, mulina ebibala byammwe olw'okutukuzibwa n'enkomerero bulamu obutaggwaawo. Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe.